Bad manners empisa mbi. Kati yeyiso obubi. Yo yakuba omuntu peva. Nali ngamba wokuba omuntu peva ogenda mwasa akawanga. Kitegeera bad manners empisa mbi. Empisa mbi. Olulimi lwa bimenke. Ne batafaayo na kunoonya ku muyimbi okimanyi ekyo. Naye nga barusha bada buli omu azina ayimba. Oluyimba lutambula naye nga Dinosaur nga tewali ayina kunoonya. Weezinze wena kyasinga n'okumalamu amaanyi. Omuyimbi okyezimba. Yes. Dijja okuba oluyimba lwagenda sooka kusasula. Okitegeera teraba mwawe ebyo bikola muziri ensi ezaakula. Ogenda woza akaba kadde odde mu ddipo oluma akaddo olinda akaddo ndabye ku mirambo ndabye ebikigo ndabye buli kasasiro. Era mwana nsaba nnyo Katonda anjije mu ghetto. Olulimi lwa bimenke. Okay, butereevu nkwaniriza ngulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wosinzira okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo webali nnyo okubeera nga okola ekyo kyensinga okumanga mmanya nti buli w'okikola tweyongerera okubeera nga tubuna ensi ez'enjawulo. Nabasuubiza 360 nga Focus TV okuwa ebintu eby'enjawulo whereby tukuwa politics, tukuwa entertainment, tukuwa current affairs, tukuwa lifestyle. N'omulundi guno ndina omuyimbi gwe bayita Dinosaur. Amulaba for the first time naye ate music we atambula nnyo era bw'anaaba mukuwaddemu ojja kakasa nti music wamumanya dda n'okusooka okubeera ng'omanya omuyimbi Dinosaur. Bwe nne leero tugenda kuba tuwayyamu ekigambo 2-3 era tubuulira agwa mu lubuuki. Is this still an upcoming oba yakubadde akaggi? Bw'aba yakubadde akaggi saawa zino tuli mu copyright okulaba ng'eyambako abantu abayiye ebintu nga bino eyinza bayinza giganyulwamu batya nga ye omuyimbi kikyagyogerako. Papa sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki? Obulamu mpolampola. Dinosaur erinnya livaawo? Erinnya era nga oliwulira Dinosaur. Lwaki mutuma amannya agatiisatiisa? Amanya tugasanga busange. Sifa abageetuuma. Kitegeera. Akulaba for the first time linnya kyetuufu then ne Dinosaur livaawo? Erinnya lyange ettuufu. Erinnya agenda ku bbuga ayagala oddimanya. Nyinza oddibanga. Ateekemu Dinosaur your name. Waliwo atayagala ddimanya ate ne mmozi. Eso. Nenja ndimugamba. Okay, linnya Dinosaur livaawo? Eryo erinnya lyatandika nga ntandise olugendo lwange olwa music. Kyatandika nga kivumo erifuuka erinnya. Oli yatandika kuvuma Dinosaur kumba kuwa erinnya ate eryakabi. Kwalinga kale kujereegerera. Okay, Dinosaur endongo gitandika ddi? Ndongo nagitandika professional wise nga 2022. Professional wise. Kibino ebirala ebyaffe mbutandika kwayita muyimbi nga tolina kyewakozeyo wadde nga 2019. Nga tolina kyewakoze yadde. Ng'abayimbi abalala bonna we go through a lot oddala okutuuka okumanyi kuba okubayo oluyimba olumanyi olufuluma ennyumba eziwera 2. Luyimba ki lwasooka olugamba nti lwampisaawo oba lwansambira akaki? Oluyimba olwasooka okundeeta introduction mu bantu lwali lwa Mpere. Mpere egenda lutyo? Abasinga Kimpugugu gwe baawe nnyo obudde naye Mpere yasooka kuba nafuna challenges eziwera ku TikTok. Bagituulamu bangi. Ebiseera ebyo abantu 2,000 ozannya oluyimba lwa Ssebo tebalukubye. Mpere neekubamu awo yali oba 2 simbikira bulungi. Producer eddoboozi liti atwongereko ku ddoboozi. Empere tuwemu ku Mpere so that omuntu asolidatinga naye agiwulira for the first time. Kifumita Empere nga sindika asitamye. Empere yasibuka eri Masaka baali bazinanga mwana bangi baseka nga bawoza amazina ga Bafara. Kati Empere yafuuka ensonga eringa yakulira ku Kidima. Oli awo abagimanyi bagitegeera. Then ne kuddako oluyimba kyawo olwakuba ennyo. Awo Kimpugugu. Nera Kimpugugu yagenda okukuba nga nzikubyewo eziwera. Paka we natuuka ku eyo. Kimpugugu ne Kimpanya. So ebigambo bino bye mukozesa
Bubijawa. Chimpugugu means what? Chimpugugu era nga okiwulira chimpugugu. Niba nasalabika eddoboozi ly'ettono butono ng'omuntu. Wawulira chimpugugu? Otegeera ki? Kuba omuntu alira for the first time. Yebuuza kati chimpugugu. What does it mean? Chimpugugu. Lulimi ki olwo? Olulimi lwewaffe eyo. Olulimi lwa Bimenke. Bwe muva chimpugugu. Chimpanya. Waliwo abaana baali balina ekigambo kye basoma. Babeera okwo ku TikTok balina home. Obategedde abo abalenzi. Butegedde bwe basimbya layini. Busoma bwe babuwa ku byokulya. Baali bulina bye busoma. Omanyize mwana mpuliriza. Yes. Mpuliriza nnyo. Pale nnyinza owulira ekintu ne sikiwabudde naye obwongo buba busevinze. Kati bwe ntuuka wali mu studio. Mbeera ndikoolinga byenzize mpitamu. Nenkuba tune. Kati abaana bayogera ebigambo ebyo byansesa tebyannyumira byansesa gwe kyo. Buli mwana yajjanga nga ayogera kiki. Bali basoma kigambo champagne. Champagne, yes. Kati mwana naga chimpugugu. Chimpugugu omulala nagamba chimpano omulala. Champagne. Okimanyi nti Daniel ebintu ebyo bigwa ne kufa abantu abakulu. Oyinza okuwulira kati nze ngoberera nnyo sports. Naye n'owulira abantu ab'enjawulo nga boogera erinnya lyerimu. Naye nga buli mwali yogera bubwe. Waliwo omuzannyi wa United mumuyita batya Mbwenu? Mbwemu. Kati senga oteekaawo erinnya buli omu alikola ki? Alisomebwe. So kati idea ya chimpagana eno chimpugugu mweva. Yatandikirawo ku baana. Kwaba abaana kwe yatandikira. N'olabawo nti waliwo bano taito y'oluyimba lwennyinza okuba. Ngenda awo mu studio ng'era artist. Nenjiyayiyawo nempita nekyali wange awo Patrick nayo najja naye n'ateekako verse ne tutola oluyimba ekyomukisa omulungi ne lutambula weebityo. Naso gw'otegeera otya oluyimba nti kati lukoze oweeyinga otya oluyimba nomanya kati luno lukoze? Yes. Era oluyimba olukoze lwe luyimba lwe bamanyi. Ne oba fine omuyimbi tonafuna bulungi ssente. Yes. Naye bangi abayimba ennyimba ne bazisigaza. Kitegeera. Zisigala awo mu bataano baabwe. Kati oluyimba era olukoze naawe oba olulaba luba lutambudde. Nti ogenda mu bantu eyo ogenda owulira chimpaganya abaana abato kasita abaana abato batandika oyimba ennyimba zo. Manya oluyimba luba lutambudde. Ate ffe abakulu okusinga ejjukira abaana abato babiwa obudde. Kitegeera. Kati omwana omuto batuukira n'akwata ebigambo natandika obbiga natandika oyimba. Omanya waliwo ekyenjawulo. Omanya oluyimba amaanyi. Okay. Dinosaur, luyimba ki olwaddaka oba luyimba ki luno recent? Waliwo awo Nika Mpompo. Waliwo ne Kirisimansi yo. Awo ne tulyoka tutuuka ku Peva. Mpa ku Peva oyo Sam Kahito oba Sam Kapero omuntu alongera okutegeera. Atamanyi Peva aba bawaawa. Oba nga tomanyi luyimba lwa Peva terwetaaga na kapera. Baba olinga talumanyi. Oba tolumanyi kitegeeza ebya music. Oba toli mu ggwanga omulembe guno atamanyi luyimba lwa Peva. Kati kyekunyumira ennyo kale mu Peva gy'obompa gwenga gwe omuntu gyogamba eno layini kyezo zikunyumira mu Peva. Gwe ky'omanya Rushabada gonna. Ne video twagitadde by the way nako nga 3 emabega kweri ku YouTube. Okay. Eri ku streaming. Black Market collaboration ne Dinosaur Goso yona akundi ekuli okumpi kweduli. Black Market channel ya Black Market kweli. Oba yange Dinosaur Goso. Dinosaur kweli. Ayagala okulaba video eyo. Video twakagiteeyo kya. Manyi. Ya manyi. Ani yagikuteeyo? Alias. Okay. Ng'omuyimbi omulala yenna kusomoza ki kw'osanze bifo mu ndongo eno bagamba oyinza okukoolima nokusooka okutambula amawanga. Endongo y'omwana neera tewali kyangu. I know. N'omuvubi naye alina ebisoomooza byasa. Naye bw'atandika obikunyumiza owulira ng'olugendo luwanvu. Naye ng'endongo yo endongo yo ekaloba era agitandika jangu ng'omanyi owalampa y'amagye. Ajje nga yeesibye bbiri. Kuba endongo osobola okukuba oluyimba ne lukuba ensi nnamba
ne batafaayo na kunoonya ku muyimbi okimanyi ekyo naye nga barusha bada buli omu azina ayimba oluyimba lutambula naye nga Dinosaur nga tewali alina kunoonya kumanya biki batono nnyo abafaayo n'agamba nti kati oluyimba luno ani yaluyimba yes era waba yaluyimba sawa zino ali ku ki yamaani batono nnyo gwe kyoba omanya ku 100 oyinza n'osangako ng'omu anyumirwa oluyimba n'afaayo nnyo okulaba yennyini oluyimba ono ddala ali ku ki naye nga ebyo bityo bw'oba mutufaako oba temutufaako ffe omujja sigala mukola endongo kasita embali ebanyumira kuba mwana nojje kuba nayo nga tebanyumira nakyo kirina ennyiga gye kinyiga mu kituufu nga gwe bwogenda mu studio ofulumayo naye era tewali kivaayo ofulumayo n'oluyimba n'olusaayo ne lukomaawo n'ekyo nakyo kiruma kiruma ng'ono alukubye ne lutambula gwawe ogamba at least kasita bazina kitegeera kubeera essanyu ly'omuyimbi fine ne sente tuzaagala kubeera sente zigonza obulamu n'essanyu ly'omuyimbi ng'okoze art ne bamu appreciatinga n'olaba nga abantu bazina bayimba nawe kuli oba ogamba yammaani mbayina nakulabye ne Peva abali kyate akajjidde mu Peva kyakwerinda tambula nakyo tuli kati tambuza kampeni ya Peva ya kampeni gye tuliko nesemboleke mpako ku message eri behind Peva. What is the message you portray? Era oluyimba oluwulira mpisa mbi bad manners mpisa mbi kati yeyiso obubi yo yakuba omuntu Peva nali ngamba wokuba omuntu Peva ogenda mwasa akawanga kitegeera bad manners mpisa mbi tutwaliramu ne bana ab'obuyondo bana ebijambiya twatunulidde ba Peva ab'ebijambiya nabo yaabwe tugenda gikola obudde buno twatunulidde nnyo aba Peva aba Peva bambi abakuba zi Peva mukendeze ku busungu ba meni nina kyali wange bamukuba Peva nga tuva mirimu ekiro sawa nga 6 abo babadde oliko sawa abo bengamba balekera okuba abantu Peva basale ku busungu just oluyimba abasinga balufunye bubi ati naye okulaba nga okutte Peva naye omukulu kiki kyayisaawo ali promoting abatongera ate kati Peva ngezaako bajjirayo kiri abatakimanyi waliwo abatakimanyi mbu Peva bazikuba abantu bangi nnyo naye nga takiwuliranga nabo ne kati wawulira oluyimba amanya byaddala abasajja bali serious yamaani era obeera nayo Peva embeeramu mu magezi just in case wengwa mu bazikuba nga muzeekuba nabo baba beeyiya naye mwana njiya gye bayiyamu njiya eyo si nnungi omuntu osobola omukanga atiisa n'omuggyako by'oyagala so si kumukuba Peva because at the end of the day omusanga afudde ogenda kukuba omuntu Peva alina baalabirira ewakaawe kati abo ogolooza baba bagenda sigala mu mbeera ki motivation ogijjawa bakubako ku Peva nze nkulidde mu ghetto buladi ndabye buli kimu ndabye ku mirambo ndabye ebikigo ndabye buli kasasiro era mwana nsaba nnyo Katonda anjije mu ghetto kuba mwana ghetto temuli kalungi teriyo kalungi teri kalungi wadde fine tutrainingira ensi nesi kirungi kukulira mu ghetto era ofuna ng'omukisa oguva mu ghetto youth totunula amabega yamaani toddayo genda ozaale abaana bakulireko eyo mu life endala yamaani era bino byonna tubikola bato baana baffe kweyagala kuba music asobola okukyusa obulamu very true bangi bamufunyemu era ne bafuuka ekyenjala Dinosaur tuli mu ssaawa zino ensi eri mu kuteekateeka ebbago oba etteeka erya corporate era kyetulowooza nti singa kiteekebwa mu nkola nga bwe tukisuubira omuyimbi ayinza oba omuyiiya yenna ayinza obutaddamu kubonaabona Dinosaur endongoyo neefuluma eggwanga gwe tolinnyanga adde eggaali kitegeera ne mu ggwanga lyennyini ne basigala nga balinga abatakulabye naye ng'oli presentinze ensi y'omwana ne bakuleka buli essaawa okay Dinosaur corporate eno ogiwulidde
nabiwulidde naye kyemmanyi copyright eyo nze nga nze ndowooza yange omu copyright eyo egenda singa gasanye era ababirimu abo abakulu abafuna ku bufofofa awo obw'okumwanjo Dinosaur weno mu ghetto wansi kati nze nagisangawo nagendako awo kuwuma ne mbiwuliramu awo simanya biti naye okusinga ndaba obimanyi naawe ebya Uganda birimu bino just bafudeyo okumanya nti nno otuukirira abantu abagirimu wali oba abantu abali mu management naddala mwe ba artist Buladi ebintu biri mu kigoye weezinze wena kyasinga n'okumalamu amaanyi omuyimbi okyezimba dijja okuba oluyimba lwagenda sooka kusasula okitegeera teraba mwawe ebyo bikola muziri ensi ezaakula dijja sooka akwoke akuba oluyimba lwo naye nga alina olwedde bali abakuba edda lunaakubadde kiraba copyright eyo ebyaddala eri awo tebitegeerekeka naye katusabe mufunyeyoko omukisa ogwengeginga abakulu bano Edkins and Group okumanya ebisingako kuba kati muneyi katulaba Dinosaur petuli eno tuyinza okuba twogera naye nga bwe mutuuka ate mu bo babalungamya ekituufu kiri ki n'engeri gy'ogifuna muganda wange nze emirundi gye ngenzeyo ebyaddala si nti oba nvumirira kintu kyabwe naye amazima gabeewo nabo bali mu bizinensi ebyaddala bali mu mirimu gyabwe baleke kubuzaabuza nsimbu simanya copyright batutekemu essuubi eritali omuyimbi aleeyo weefeeko empulira ate Sako kati Sako ne anti wange oluyimba lwange balamu yatugambye kati copyright keeyise abaagala muzimbe ku mayumba ag'ebbeeyi mutambule mu bidduka ebyagazimba ne famire ye Buladi n'abantu abamuli awo kumpi abamumanyi be bagenda okugazimba so siffe nze ndabira ddala tukyali copyright okukola wano mu ggwanga lyaffe bingi ebirina okyuka Buladi bingi bano enkyuka twazitandikira ku mmwe kati mwe mwefuluwensinga okuva eno wansi namwe ne mumanya waggulu nejjanga ekka naye wetandikira eno wansi ejja bbaako weekoma ate kati mwe baggeto yuti mulaba bwe mumala otegeera system bwetambula nti Dinosaur bw'okuba oluyimba tukwagala oluwandiise n'okikola Dinosaur bw'okuba oluyimba tugenda tukwagala ojja oluwandiise mu association yaffe oba mu kitongole ekitutwala n'olutwalayo tosuubira nti waliwo emikisa mingi egy'okubeera nga otandika okufuna ku kasente era ne mu bigobako naye nga nze mwana sirabawo nnyo kakodyo basajja abo bafa nnyo ku famire zaabwe nabo kusooka kweyagala nga bo era be bagenda okukifunamu ennyo fayini tugenda kwewandiisa byonna tugenda bikola naye nga mwana kati nze Dinosaur kyendowooza mumusooke mukole paati yammwe mugende mu system nga gye babagamba okutambulira mugitambuliremu ebisigadde mukole ki mubirinde bulinzi kati kakano akalala kenjagala okubuuza n'okwewandiisa kwennyini obadde okimanyi ssente otekamu ssente so nga ate bandiwoozezza nti omuyimbi atandika atuwayo platform kyobamanyi omwana gyali eyo nga n'okukwata $5,000 sasula studio gibula si nti oba abatayagala kukola oba ki nga talenti agirina naye ng'okuyimba obuyimbi oluyimba nagendako mu studio alikodiolutalo gavumenti yaleeta studio byonna biri mu kisokoyogere ku studio betugamba nti buli muyimbi weeri producer musasule byebyo tuukayo muganda wange bayisaawo baabwe bebamanyi wagendayo ku mu studio gye babateerawo nga batesti Buladi nze mbimanyi ebintu sirinda nagezesa nze emirundi mwana gye bandiisa pointi nze ntya n'abantu kati teogendako mu studio ogenda mu studio yaffe gye baterawo nga gavumenti weeri endongo tugenda tugitambuliza eyo ne producer naye ogenda tuukayo ng'ayagala mmuliisa ate kati eyo studio ya bbeeyi esinga nezindi eza bulijjo esinga jjukira nabo we baliira balimanyi omusaala gujja gavumenti ekusasula ezo koodi bazikozesanga koodi ezo koodi naye nga mwana music industry ya Uganda yo Dinosaur bukodyo ki omwana ali eyo akuba ennyimba ze ayinza okuba akubye nnyingi ng'ofunye akasima nti obaddeko n'ennyimba ezikulosinze
Bukodyo ekibo oyinza okuwa omwana naddala muganda wange tekaba kasima just kukola nze mpakanya ne bana abagamba mbu kabakadde tekabakadde baaba ogendawo za kabakadde odde mu ddipo oluma akaddo olinda akaddeko kajje ekikulu baako kyokola oba muyimbi genda mu studio yimba kitegera ta music zanya TikTok oba twala nyimba ku TV kitegera lejawo za kabakadde oyimba oluyimba lusigale mu simu yo okubanga kadde oluwereze ne 5 lubeera awo mummwe ole ne YouTube lukulemo teekayo olinda akadde katuuke kana jaddi tekawo embeera akadde gwe kennyini okeeteerewo kitegera kubanza omwana ebyaddala achievement zentuuseeko zino si kyoba nina oba bagagga oba ki kyoba nina mikwano mingi bampushinga wa just kumanya nti njagala kino nenkiremerako newensanga kisomooza ki kufata osigala ogenda mu maaso katulaba eryevaka riri mu ttambula ku TikTok eryo lyentambula erya peva tumaze emyaka guno mwaka gwenda wera gwakubiri nga ntambulawo entyo nga ntambula ne kati mba kupowa alina ntira bakusaza n'enjoga lya wiiki ewedde oli wakiraba agamba omwana yazze n'akabadi nga tumaze ebbanga nga tukikola almost 2 years tugenda mu myaka 2 mbeera n'oyo director wange oli wakulaba alowooza yatadde mwana kaye kalina emikisa nga muganda wange oli ayinza obadde so mwana wafunyakasima kalina ebisima naye nga mwana emikisa Katonda ayamba yeyamba yamaani olina okuba nga okitaddemu tekamu amaanyi tekemu obulumi naye akirabe nti mwana omuyaayo ono kamuwe yamaani biki byolowooza essaawa zino ebyakyukamu obudde buno okusinziira luli kuba juzi wakubanga endongo olina gitwala edi wokka olina gutwala ku TV wokka saa zino wajjayo emitimbagano kati nga TikTok, YouTube, Instagram yes kiki ekyakyukamu kyogamba nti kati atist kyanguwamu koko TikTok eyanguya ebintu kasita oba ne waako omulungi yeekuwa newoba gwani newoba nga bakkolimira newoba muloge kasita ne waako omulungi gonda zayina most following ku TikTok nibo ogenda nolaba byakola kitegeera kati omba njagala ng'oyo tuula mu challenge yange oyogera naye kisinzira enjogera gye mwogedde oyogera naye fiiti tebagala kasente kangi kyemmanyi omuntu oyogera naye ku ssimu biyinza okukalubamu naye beba face to face nabo bantu nga ffe kitegeera n'omusinga n'omugana nempisaamu wano nempisaamu n'omuyiiya naye oba olina omunyiga kuba nabo webaliira mwana kitegeera si kumugeza bogeza bigambo si kumugira akwate ne data wa mukozesi nawe era oba okiraba bulabi togenda gamba muntu kukolera challenge nga tomugulidde na data oba olina okubaamu n'akafansonyi oba nga si kyaliwo nnyo oba olina oteekawo embeera neomuwaya fazaali ekyebiri n'omugamba muganda wange siri fiiti gulayo kaddata kaako naye agamba omuyaayo ono olaba mpadde ekyebiri kye kino bambi mu bulumi kankikole enkya Easter tusuubira omuyimbi nti ku birimu ku avenues olina okugyamu ssente byebintu bwe biti ebinaku zino ebyo bino ebyokusanyuka sofa waliwo bookings eziriwo zezakoleddwako kaseera bwe kati omuyimbi seba aliko e Kampala sobola obba nga sirina booking ku lunaku lukulu mba nnyimba biki mazima ddala nze aliko essi tetukkiriza kale e Kampala akwagala akusanga wanawa enamba zange kweziri ayagala okukyakala kwajjukiridde kati booking zakoleddwa dda tukkirize booking okusinga nina za mu kyalo Kampala muyaya akukubira essimu ngalinga akuyamba mwana okitegeera nagadeso nja kujja oyimbemu wano kati waliwo fale yankubidde ejjo nangamba mwana ninamu wano emitwalo 10 bade njagala mpiteemu muganda wange simumanyi namumanya ojja onnyimbiremukko wano nesoka nemugamba kati bwe mba nga mbikuteeka amafuta mu mmotoka okutuuka kawo wooli ngenda kunywa mmeka
nina bentambula nabo abanzigala bataano bange nina obbokyayo buli omu ng'ekiziko oba ekyesatu ekikono ate ke kaseera kano akapeevo ogiryeko nogirya kumpe tena batereera ezo sitole mu 10,000 genda ozinywemu obutwa so egundi esinga ogenda fulumamu kusinga ndi wabweru luguudo lweyo Wakiso okusinga eyo ninayo obubako nga busatu bwogenda okutambuliramu Busunju Namayumba yo bewalala bayitawo batya abaana beeyo mubeereko tujja Dino Force bubi ogenda basalako bubi nnyo yaman okay mu bantu bonna betulabye essaawa zino nali njogerako ne DJ omu nangamba nti challenge esinga okukuba abayimbi emu ku byasinze okulaba ze management era ennaku ezo tubadde mu ssaga ya David Lutalo management z'omwana ekyaliko huyo producer agambye ekyali nako igwe nga Dinosaur wammanyi oli musajja mugezigezi ate era mulabira wala ne ttiimu yo kino mukisalidde amagezi nti wemanya bookinga Dinosaur the right way is this nzobudde buno sina manager yes nze manager wange igwe manager awo manager alinga manager wange era akolera ku mateeka gange kyandibadde kituufu nina music label gye nkola nayo eriwa yonna Black Market yes si management music label gyokola nayo just nkola nabo tulina engeri gye tukibalamu nkola music wange ne bankwata ne video distribution nayo ne banyambako kati awo wekigendera naye nga nti management oba oli anjagala oba ayagala kupa bwa ambassador yes oba oyagala booking kale ebintu bwebityo nga si online business yes oba olaba nze Dinosaur Wigoso oba manager wange bamuyita Promise namba kwe ziri ku handles zaffe naye ng'okusinga nze abimala yaman kyabulabe kikyolekera ddala omuyimbi okubeera nga gwamala buli kimu tekiba kyase sijoli meetinga nze sikirabamu buzibu kuba mwana abaniga batulyako nnyo abayita ba manager manager asobola okukwata omulimu gwa kakadde yes nakuwa 30,000 tukakole mwana nina omuyebiki ayinako weziti naye nga yalidde nzeeyi mwana obanga wakala nagamba atugete nakulemerako nogamba waye manager wange tulumbe naye luvannyuma nnyo oyita mabega otegeera mwana wawakoleredde fala mwana omanyi bo babiraba nakulaba nalowooza tebaba tebikugwana naye nga tamanyi waja ovudde n'ekintu kyo mwana abuukidde buukizi kintu ayagala ate kulya kusinga ggwe olya biki kikyokoze ggwe nga ggw'omu Dinosaur omuyimbi essaawa zino yandibadde ne manager atya nga woyogedde wali oya ne manager ate nga yegwe boosi wa manager awo omuyimbi manager yandibadde ati manager anyuma nnyo nga gwe boosi we okusinga ono agenda okukussaamu ssente okay oyo tomuyisaamu eggaali bano olugaayo nti ebyoyagala byolina okukola bali bayi manager yandibadde akusinga ranks nga at least wagamba tukole kino kibe ekyo manager kati tugeze wano we tuli Jakalanda nanyini waawo Anko Kasozi ne manager waawo ani nanyini business yange seba ate manager antegera mpasi nga manager ateekako yes nzobudde buno manager ayinza okumtegeerera nempulira byagamba onobanga onsasulira apartment ng'ompaddemu akamotoka neevuga yes bino byakulya bikinga kubeerawo bubeezi nga gwe Dinosaur olina kukeera kumakya kwata kalaamu genda mu studio okuba awo manager oba ogenda kuŋŋambayo mu music industry tulinamu manager omutuufu ow'abayimbi bamanager mwe bali abali serious management mweziri eziri serious abayimbi babafaako babateekako embeera mweziri eziri serious mweziri eziwe so wetyangezze byoli negamanyi yatukole gwe ekyomanya nze enzigi zange nzigule azonga azooli naye ajja kukkiriza naawe byokola ki byowulira byoyagala nze byange biibino manager ayagala okumanaginga njagala apartment njagala n'emmotoka olina obbanga ondabirira bino daily life biki kulya kimere biki olina obbanga kati gwe bisigadde gwe fata shozo tulabe engeri gye tukibala
naye gwe okwate kalaamu yo ogende nga mu studio ote music. Nesagala manager ojja ate nga azze kubalira ku nze mwana totawaana. Manager ayinza okujja ate naye azze kuliira ku bazze gwe kyobamanya Boladi bakunoonyeza. Nze si gwe gusoso trending ndabye abantu bangi ab'emitima emirungi n'ab'emibi. Kati tewali kipya kye ngenda laba. Soli wabajja gy'oli yeeteekete. Abagala okumanaginga wendi noba mwana nga oli gomite akasente tekakuluma ng'okateekamu n'omutima gumu. Nze sente nzikola Boladi. I know. Nze muyimbi aliko. Sente nzikolera ddala just kuba na timu eri organized. Yeah, okay, ali ku Focus TV nina omuyimbi bamuyita Dinosaur era nga yo yakubidde Peva. Oluyimba olutambula essaawa zino lubunya amawanga era mbadde njogerako nnyo naye nga tuwulira bukya bwasanze endongo sofa era biki byasuubira. Omwaka buli ki Dinosaur bw'osembyayo naddala mu art oba mu industry yaffe ya art biki byolowooza ebitannaba kuteera bitereere ebisoboka? Nze kyemmanyi omuntu yenna akola art tosooka ove ku ebyo mbeera ki gy'olimu oba baakuzaalirawo oba biki oba nga ddala ati owulira omwagala ebyo byonna sooka obimma amazzi ofate kintu kyo kuba gwe kyoyagala gwakola ki gwakitegeera naye wantu woyagala okweraba gwalabawo. Todda ku bigambo by'abantu mbu biki gwe pika bupisi kyosobola kyokutenyweza oba oli dansa obuli woba ko shooting a video making a content kikole n'ekikyo kyonna teekamu obudde bwoteekamu effort yo yonna kiwere ddala kiri ekisinga. Dinosaur nkusanze oli musajja mukkakkamu simanyi oba ekyo kikoze ku nze nga first time olabikidde okubeera omukkakkamu. Kikyoyogera ku bano nja kwogera erinnya ttiimu Biswanka abavuddeyo ne bayisa mu bantu eggaali. Wayinza oba waliwo obusungu bubaddewo tugeze tuli mu kusaaga wano n'oviiramu omuntu okwagala omukuba. What do you say about bino ebikolebwa naddala abaana abayimba abali mu ndongo? Nze kyemmanyi kiva ku muntu enkuza gye baba bamukuzaamu. Oyinza onnenya omuntu ng'akoze ekintu naye ng'ewaabwe gye yakulira kyali nnomo nti maama bwe yaddanga mutata nga biba bikondo naye bw'omugamba ekimuggyako ng'asituka. Kati nze olaba mwana nze osobola okunnyiiza n'enkulya ekiwaani naye tekitegeeza mbu mba sinyiize. Siremezaamu. Ghetto youth mbadde mmanyi nti gwe otandikirawo. Mwana nze ndi munene nnyo mwana. Kati waliwo ebintu uyo ina ne Peva. Waliwo ebintu byemma amazzi. Kati ogenda kuddawo werege ne Faro omukolera erinnyo kitegeera. Kati asirise teyejjusa. Bali manya ngedde nsujjo ina ne Peva. Oli olukuddamu ng'ogikwata. Poza abaana bange bakambwe. Togenda kunzoleya nga balaba. Zoyinza okunzoleya n'enkuleka naye. Waliwo Mengo Boss atagenda birinda. Mengo Boss ate mukambwe bulala. Atajja birinda. Mengo Boss ontunuulira butunuulizi nakkubirawo. Nenga Mengo Boss bonawo ekiganda kyange. Tubeereko Mengo ku ntiko tulina olabisaamu Mengo tugifuule makindi. Ne Mengo afuuke nga makindi bamuwaanawaana. Shegeera. Nga bakabi bava Mengo. Okay. Siyinza kubanga nsukka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Dinosaur okubeera nga akuyisizaamuko ekitonotono ekyomukisa nti mulinako access we tunaba tulina ekirala kye twagala okuttaanya oba gwe ekyobuuziza mu comment section nga kinaajulizayo okuba nga akiddamu nja kuba mukulitira tubeere nga tubittaanya otherwise neyanziza akaseera sebo nawe weebale obudde bwosebo katukwagalize East ennungi osobole okukuba abantu beeyo bonna endongo ennungi wakiri mukama wange tukomye wano lunaku lwaleero mubeere bulungi. Merhaba.